ensonga ya Halima twagimaliriza ali ku embassy. So njagala kwebaza kampani ya Shukrani mwebale kubeera cooperative. Omukulu ono ategeezezza nti ensonga za Halima bazimaliriza era ali ku embassy. Kisimanyi oba bw'atuuse ku embassy emisango egyamuteebwako mbu yadduse ne golodi gimuggiddwako oba ku embassy weewa kitaawe ne nnyinaffe gye tumwagala. N'agenda mu maaso n'okwebaza kampani ya Shukrani okubeera cooperative. Simanyi oba Shukrani omwana ono emugjeewa oba emanyi gy'abadde oba emanyi n'engeri omwana ono gy'atuuse ku embassy kaaba omuntu amudropinze ku embassy. N'avumirira ekikolwa oba emmanja gye tubangizaamu eddembe ly'ono omwana oba okufuna obwenkanya bwe tukyayagala n'okutuusa olwaleero. N'okuvumirira ebikolwa eby'okuvuma abantu bannange si bwe batwe banoonya justice. Omuwala gy'ali ali ku embassy. So ekyo twakimaliriza twakikozeeko kiwedde. Mwe n'abeerimbika simanyi kuyamba simanyi biki mugende ku embassy omuwala ono gy'ali. So mbeebaza mwenna ababadde mu struggle eno kampani ya Shukrani n'okwongera okusaba respect mu banoonya justice. Mulekerawo okuvoola abantu bannange. Ensonga zino za mawanga na mawanga oluusi ebintu tebiba byangu kukolako nga bwe mwagala. So tulekerawo okuvoola abantu ate tumanye nti bino bituukayo naye ate tusigazaayo ebirala n'okukola ku nsonga endala n'abantu abamu abavunaanyizibwako. So tunoonye engeri gye twandolinga ensonga bw'oba tomanyi era nga tolina information ku kintu tokyeyingizaamu. Twagala kumanya fenga tetunnaba kusiiwuuka mpisa gwe z'ogamba omwana ono bwe yatuukirira kampani ya Shukrani emyezi ena emabega nga tannagibwako na simu emirundi ena mirambirira ng'ababuulira obuzibu bwabwe mu kimpowooze. Twagala batuggireyo baamuddamu batya ng'oggyeko bimeseji bino ebyautomatic. Twagala waveeyo batulage ku mboozi ku nziramu gye baamuddamu eyinza okuba nti bayina kibateekateeka okubeera nga bamutaasa oba bamuyamba mu ngeri emu oba endala. Bantu mmwe muleke kutusiriwalirako. Tukimanye embuto zammwe zigezerwa misaayi gy'abannyinaffe. Ffe mutuleke tuliwo ku bwaffe. Tugenda kukozesa buli mukutu gwe tumanyi nti tusobola okuguyitiramu okufuna eddembe. Bakadaama musembere wano. Kino ekintu tekinnaggwa. Tekikoma kwa Halima yekka. Tulina okukivuga paka ku muntu asembayo. Tupevinge we ne ku mwannyinaffe oba ne ku baganda baffe abalijja mu biseera by'omu maaso. Kino ekintu tukivuze tukituuse mu 60%. Tekiri kwa Halima yekka. Tusigale ku mulamwa ky'abannyinaffe ky'abaana bannayuganda bonna. Embeera eyina okukyuka muffe tugenda okugikyusa. Bano tebajja kuvaayo bakwogerere kirungi. Gwe ne wonooyogera ekikuluma bo bagenda kitwala nti oli mu kuvuma oli mu kuyomba kuba okubonaabonaakwo famire zaabwe kwe zirya. Omusaayi gw'abannayuganda bannyinaffe abatugumbulwa bo kwe bazimbira embuto tusigale nga tupuushinga. Mu bavubuka abamu bwe mbadde seegombanga kokkolayidinga kokko nabo ku nsonga ezimu abadde Gaayo no Calvin Kayanja. Gaayo oyo nga yakakomawo e Uganda y'omu ku bagaayi be nasooka okkubirako nalina radio emu gye nali nkolera nga mubuuza ku nsonga z'Abakadaama ezaali zifuuse ensonga era ez'ekitta Bakadaama ekyali kyongedde okuba nga kyegiriisa. Gaayi nampaana lisinsiwe bulungi nnyo ku mpewo. Unlike seriously nenvaawo nga mmatidde kubanga nali ndowooza nti omuntu ayinza okubeera ne experience ey'Abakadaama olw'okuba nti abeddeyoko ate y'omu ku activist be mbadde ntera okulengera mu kusooka luli ng'akyali Saudi. Naye teri kintu kisinga kunnyiiza na kunkwasa nnaku mu kaseera kano. Calvin Kayanja muleke kukyuka olw'embeera etandise okubakyukira okuva ku mulamu okwerabira gye mwava. Kankikuddiremu leka kwerabira gye wava. Because nawe ng'okyali Saudi Arabia wakwatanga obutambi bwo ne butambula era ng'oyagala babwongereyo ng'onoonya justice eri abaana abaabanga basiraanidde eyo. Lwaki essaawa zino lw'okoze kampani? Lwaki essaawa zino lw'otandise naawe okubaako recruiting okutwala e Saudi? Kakati ku nsonga ez'abaana gye beegasse okubaako ne kye balwanyisa gwe buli kaseera ovaayo oli negative. Sikumanyi tondabangako sikulabangako but nali nkubiddeko ne twogera for like eddakiika nga 2 live on air nga twogera ku nsonga z'Abakadaama. But bro wano mpulira nga it's beyond. Nze sinalabako video gy'okola ng'oyimiridde n'abaana bano Bakadaama ng'era okkiriziganya nabo ku nsonga ezimu. Gwe buli kaseera obeera negative oba discouraginga. Bayinza okuba nga tebayina financial support. Bayinza okuba nga tebayina mundu, bayinza okuba tebayina bitabo, bayinza okuba tebayina connections ziyinza kubataasa kubajja mu bizibu babeeramu ne bannaabwe.
naye the only solution gye bayinza okutunulako eyinza okubataasa it is social media. And you know the impact, the importance, buli kintu kyonna kyonna ekyomugaso ekya social media kyesobola okukola omanyi what it can do. Kubanga naawe wali ogyeyambisizzaako era n'obaamu abaana b'otaasa. Some days back nga tonnaba kutuuka kweyo levels gye nkulabirako ennaku zino yenna oyogera obalaata tukyawa muntu n'omu katiibwa mu baana banne abaakubanga ekyeyo oli bw'avaayo n'abaako justice for Halima, justice for this one. Gwe sebujja buli kaseera oli negative. Sikwataakinga njagala onfune bulungi. But njagala tukkirize ensonga ezimu oba tolina kyogenda commentinga kubambi better keep quiet leka abaana babeeko eddoboozi lyabwe lye beegatta babeeko kye bakyusa kubanga bakirabyeko nti waliwo lwe boogedde era ne wabaawo ebikyuka gwe waayi lwaki gwe buli kaseera oyagala obeere negative. Tumuyambe tutya yagenda ezamutwala fa bazimuwa Big Rich Junior School somererizo okunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry, bakery, tailoring, decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero. Omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.